Lubereberye essula ya 2 olunyiriri lugenda kuba lwa 10 nga n'ekigenda okwogerako y'enteekateeka ya Katonda eri original, enteekateeka ya Katonda ey'obwebange eyasinganibwawo ey'omuntandikwa eri obulamu bw'omuntu n'okukulaakulana kwe. Pulaani Katonda gye yalina ku bulamu bwo n'ebikwatagana ku kukulaakulana kwo. Kantandike nga nkugamba nti gwe okubeera omulamu Katonda yakirina mu mind. Ntandise bwe ntyo, God had it in mind gobeere mulamu. Kyekintandikiddeko singa nomanyite obulamu kikulu bwaligambyeko nti amiina. Kubanga ate ndoza obulamu ye infrastructure, byonna kwe bizimbirwa. Bw'oba toli mulamu ebirala byonna tebatawaana kwogera. Kati kyenva nziramu nga ŋŋamba nti ekisookerwako Katonda yakigenderera gobeere mulamu. Ekyokubiri, bw'amala ogenderera obeere mulamu, Katonda yagenderera gwe obeere n'enkolagana naye nga ya mirembe na mirembe. Njogera ku relationship. Katonda kyamuli mu plan, kyali mu kuteesa kwe oluvannyuma lw'okufiirwa mukwano gwe. Kamuyite mukwano gwe. Katonda oluvannyuma lw'okufiirwa mukwano gwe gwe yalina mu ggulu eyo, malayika gwe yali yatonda mu matiriya ey'ekitalo, malayika ng'ayaka n'omuliro. Mumumanyi omwami oyo bamuyitanga ani? Lucifer. Katonda oluvannyuma lw'okufiirwa relationship gye yalina n'omwami gwe bayitanga Lucifer, ayali malayika omukulu ayakuliranga bamalayika era nga yakulira department ey'okusinza n'okutendereza n'okuyimba, nga n'ebiwawaatiro bye bwe yabigololanga bw'ati nga mulimu ennanga ezaavuganga oyo oluusi ng'ayaka omuliro ng'alina ekitiibwa ekitayogereka. Katonda olw'ebyo ebyaliwo bwe yamala okufiirwa malayika gwe baayitanga Lucifer, yakolayo pulaani empya okuliplacinga Lucifer, nga pulaani eyo yali yakutonda gwe oliplacinge Lucifer mu relationship eyo. Oba gy'oli ngambako nti amiina. Bw'oba obadde tomanyi lwaki Setaani akukyawa nnyo, Setaani akukyawa kubanga oli mujjawe wangi. Gwe wamuddira mu bigere, gwe wadda we yabeeranga mu mutima gwa Katonda, gwe wadda mu kifo Lucifer we yabeeranga. Bwe yamala omugoba, Katonda n'alowooza ku ky'okutonda omuntu, naga tukole omuntu mu ngeri yaffe, mu kifaananyi kyaffe. Ekyakutonza kyekyo kudda mu kifo ekyabeerangamu Lucifer. Era Lucifer talinayo kitonde kirala kyakyawanga gwe, kubanga we yabeeranga mu mutima gwa Katonda, gwe waddawo. Kyova olaba odisappointinga Katonda buli lw'olemerera okusinza, buli lw'olemerera okutendereza, akwewuunya kubanga kyekyakutonza kukola Lucifer bye yakolanga. Naye Lucifer naye tawummudde, akola nnyo alabe ng'ekyakiremesa, era buli lwakiremesa asika owalinga. Abanga agamba Katonda ndi olabye ne gwe wateekawo omulemeseza, ayanzirya mu bigere mbw akusinzenga, naye mu bulooki nze mulemeseza namubuziza bubuza mmere yokka nemulemesa okuyimba, asuza akaaba mu kifo ky'okuyimba, namubuziza sente za nnyumba, neyerabira Bayibuli, neyerabira okusinza. In fact oluusi notakoma naawe n'okolayo n'ebirala ebinyiriza ddala Katonda. Katonda ye anyige, ye Lucifer n'asanyuka naga nti okirabye mwali mungoba ng'ogamba nti oyo agenda kuba wakabi nnyo, olaba naye webimulemye. Enkolagana yo ne Katonda yali yakuba ya lubeerera, era eteekwa kuba ya lubeerera. Kyova olaba nga Lucifer ne bwe yamala okukola akakolero akutega akalippo okuyita mu jjajjaffe Adamu n'akusuula mu bitaka n'oddugala, nga tokyayinza nakusemberera Katonda kubanga oddugadde, oli mukyafu, engalo ziddugala, engoye ziddugala, ebigere biddugala, nga Katonda takyayinza kukugwa mu kifuba, takyayinza kukuhaaginga. Lucifer ne bwe yamala okukola akakodi ako n'akuddugaza, Katonda atemalayo nga talina mujulirwa, omugaggo w'ekisa
yakola plan B, nakola ekisoboka kyonna okuyita mu mwana we omu yekka bw'ati Yesu Kristo. Katonda nakola omupango nasindika omwana we ajje nga ze ne kemiko egenda okukunaazaako ebitaka ebyo ng'ate webinaaza ebinaaliza ddala nga si sabbooni si mazzi ga ku nsi kuno naye nga musaayi gwe gwennyini ekiwaani kikubeddeko mu ngalo. That was God's restoration plan. Yakukomyawo Katonda n'akuwa chance gy'ataawa Lucifer, kubanga Lucifer teyaweebwa chance yakwenenya. Katonda yamugoba lumu n'agamba gwe nkugobye. Gwe Katonda bwe yakugoba ya turning around n'akola plan B, n'akola kye bayita salvation plan, n'akola ekisoboka kyonna n'ajja n'akutaayiza n'akukomyawo akulokola. Y'ensonga lwaki otudde wano olwaleero. Kati bassebo ne bannyabo ekyo olina okukivaluinga nga bwe nkuwadde background nga bwefaanana. You were created to replace. Even when you failed, ne bwe wagwa Katonda teyawanika, yagamba ngenda kukolayo plan emukomyawo. Kaakati obanga bakukomyawo komaweeka, bw'oba okuba ngalo kubira ddala. Ekyokusatu kyenaza okwogerako olwaleero ate nga kyengenda okusimbako ennyo essiira. Katonda takukolangako kukutonda obeere mwavu era obeere mu bwavu era obeere ng'obonaabona era obeere ng'ostrugglinga nga buli kyoyagala okukola tekisoboka, buli kyoyagala okulya tekisoboka, buli kyoyagala okwambala tekisoboka, buli kyoyagala okukolera Katonda okoma ku kirowooza bulowooza ne biggweeraawo tokisobola nga togasa. Katonda takukolangako nti bw'onoobeera bw'otyo lw'ogenda okumusanyusa ennyo, ekyo teyakiina mu birowoozo bye era nokimanya akimanyi nti tekisoboka. Tosobola kuweereza Katonda effectively, toyinza kusanyusa Katonda all the way n'ogamba nti omusanyusiza ng'ostrugglinga, ng'oli mwavu, nga kyoyagala okukola si kyokola, ng'olina a lot of wishes. Somebody says that if all wishes were horses, beggars would ride. Every beggar would have one. Wishes is not the best way to live life. Ngagoga kale finga nange bameka singo baddo ina sene nga wali zimbidde mukama kanisa no weka ndozo olabi wishes nyangu nnyo naye teziteekawo bintu era mulina ogamba baalikedde wano ku macanga njitaddewo naali bagambye musumba musoke mugende kambagulire tenti tugiteeke wali ku Koloko Tower oba munakivubo bbulu ng'etuusa abantu 15 mbateeke mu tenti okumala emyezi 6 nga temukomyewo okulinnya wano nga mugenda okudda ng'ekyaki yawedde dda ng'emmotoka muziparkinga underground ne mugendera muli futi ne musinza Mukama. Bameka batandyagadde ekyo wangi naye amazima gali bwe gati. That kind of wish is a wonderful wish. Era ne Setaani agimanyiiko. Yensonga lwaki akola kyonna ekisoboka oleme kukwata ku ssente, because the devil knows how dangerous you would be singa otaakinga ssente ezo. Oyinza okukyusa ensi eno yonna, oyinza okutandika okubanga n'enjiri tokyabuulira nga abaalokoka oboggolera baboggolere mugamba lokoka nagasebo ndokose. Mukama yeebazibwe. Setaani amanyi obungi bw'amaanyi agayinza okwegattako singa sente zikwegattako. The devil knows that. That is why his fighting is so hard. Agamba lokoka buloko si kyokka, koma kukulokoka tokwata ku ssente ojja kuba very dangerous. Gwe naawe olabye obungi bw'abantu abasobola okuzimba ekkanisa bokka, olabye emikono ezo zibadde ekkanisa mmeka ze tuyina meka myaliro nga 20 gye twalibadde nagyo, kubanga buli awanisa omukono ndi asobola ogizimba. Bwe tumuwa chance kitegeeza agamba bugambi muzeeyi Sekamwa nti mala eyiyo nteekeko yange. Sekamwa n'amala Ddaani n'agamba bw'omala namba 5 nze nteekako namba 6. Ekyo kizibu Setaani kyeyalibaddeko nga kyalibadde kinene era naye akitya.
kyekimukozesa byonna byakola. Namba emu nakukyayisa sente, namba bbiri nakukyayisa strategy ezikola sente, namba ssatu nakuleetera okubba ekimu eky'ekkumi osobole okwavuwala, namba nnya obwongo nabusanyalaza ne butalowooza. Yaawe aba akola. Era Setaani amanyi nti engeri y'okunafuyamu ekkanisa nebeera nafu nekuba malebe goka ne babeera ba noise maker is to make them poor. It doesn't matter how many there will be. Oba banaaba bameka, it won't matter. Let them be many but noise makers. Nga boogera ku sente omuntu oguteeka mu magulu wakati. Bananga buluganda essaawa etuse yakuwaayo sente lubadde. Omuntu yajjirwa sente nkikutula mu linnya lya Yesu. N'okuwaayo kwennyini nakukukyayisa n'okukyawa. N'enjiri eyogera ku sente n'ekutama. Era ate bwe yeegattamu abafere mu Kampala yakutama bubi. Buli boogera ogamba oyo naye kakati alabise agenda. Omulaba kati naye alinga oli. Kati gwe nolowooza nti oyongedde eggezi wala ate ne weerabira ne Setaani yakola. Kubanga oli omufeere ayakubba Setaani yamukozesa otandika okutamirwa ddala bya sente. Kati ne bazoogerako mu ngeri entuufu, mu concept entuufu, mu contest entuufu, era ogamba omulaba. Kale nfu ekyo tubuulira ebintu ebituyamba okugenda mu ggulu. Kati wuyo ayogera ku bugagga, so nga yali badde ayogera ku bintu ebituyamba okugenda mu ggulu. Mu ggulu yo n'otuukayo ng'oli mwavu. Bagambye kyangu nnyo omwavu okuyingira mu ggulu. Wabitegeera bubi. Tomanyi bantu baagala kukola butuukirivu. Tomanyi bungi bw'abantu baagala kukola butuukirivu ku nsi kuno na wano mu kkanisa nga bali wano batudde. Kama akuwa omukisa. Singa nyina gwe nga 50 mu kyaki. Mbolira omwaka mulamba nga n'omutima teguntyemuse. Omanyi obungi bw'abantu abaagala okukola obutuukirivu nga n'omukubo yeggwe. Tobwagala? Bwe babuuza basobola okuzimba ekkanisa nga bali bokka towanise wangi. Lwaki tosobola gizimba? Lwaki tosobola gizimba? Ensawo obuteesobola. Waliwo bingi by'oyagala okukolera Mukama by'otasobola kukola. Oyagala okuyamba abaana abanaku bamulekwa, obwana buyindi muno mu kisenyi obutuukako nga tebwambadde na mpale, n'okomako butunuulira butunuulizi n'ogamba nti kale singa nnyina essomero, kale singa nnyina orphanage, kale singa nnyina sente esobola obusupporting. Buli kyolowooza ky'osobola okukola tokisobola. Kaakati ate tebikomaawo. Naawe wennyini obutuukirivu bukufuukidde buzibu nnyo okumaintaininga wakati mu bwavu. Nkuddiremu, tewali kintu kizibu kukola ng'okukola obutuukirivu wakati mu bwavu. Tewaliyo kizibu kukola nga butuukirivu. Sigambye nti tebusoboka, naye ngambye kizibu kukola n'okituukiriza perfectly, n'okituukiriza bulungi nga bwavu. Obumpakanya mujulizi wange, njagala ombuulire emirundi emeka gy'olimbye nga tewalirimbye naye nga bwavu bwe bukulimbisiza. Tandikira na kulandiroodi wo, obungi bw'ebirimbo bye wakamukuba ate ng'oli mulokola. Landiroodi n'asaba sente n'omuyiya, pasere zange noga zijja waliwo kyeke gye bampadde naye kwegamba lakuba tenayitamu, kwegamba eneetera okuyitamu singa ompamu ewiiki eno yokka kyeke ebeera eyitamu nga ne kyeke gyoyogerako togirabanga nako. Ewiiki bwegwako naga ndi waŋŋamba kyeke eyitamu wiiki eno. Munange era ogenda kunsonyiwa nnyo, bane Setaani ono muzibu nnyo, kubanga ekyeke yabadde eneetera okuyitamu, ababanka bagenza ogikebera ng'ate waliwo ataasayininga nga kuliko omukono ogubulako. Kati ne baginziriza, kati ate nenjizaayo ne bagiteekako omukono. Naye singa ompaamu ewiiki eno emu yokka egi sente z'obeera ozifuna nga byonna by'oyogera tebibangayo. Era bw'omala obimulimba olw'okuba eri mu mutima oli mulokole, bambi oli mulokole, n'oyingira mu kisenge kyo mu kateni n'ofukamira n'ogamba Yesu ngenda kulimba paka ddi nga nimbye nnyo. Naye ono omukazi ayazimba ennyumba ye ne mulimba bwe nti bw'olaba zigaanidde ddala ate nga yakyabanja n'otandika kudda kiro. Kibangako ekiro nti ssaawa 3 7 oyingira naye okyali mulokole. Buli lwajja n'akebera ku luggi kufulu. Abamulina n'obukodyo bukambwe nnyo, okomawo sooba bwoti
n'omuwuliriza eno ku ddirisa lye nga yeebase n'ogenda ku liryo ekkufulu n'ogijjako n'oyingira munda n'oggula eddirisa n'oddamu n'ofuluma n'ozzaako ekkufulu n'oyita mu ddirisa n'oyingira. Kati ye buli lwajja akalokole kano era tekakomyewo naye omulokole ono ndoza ali mu zi-night prayer zaabwe ezo, naye sente zange ajja zimba wonna waviira mu night prayer ng'oli munda gamba neiba akuli 90 ng'era okyali mulokole. Okwo kulimba kuki? Mirundi emeka gy'okose by'otandikoze naawe nolabira ddala nga kino kyokola mama si kyakirokole tewandikikoze, naye obwavu nga bukuleetedde okukikola. Kubanga omusajja landiroodi Lamanzaani bwabanjiza sente ze nazibanja, mwezi gumu simusasule, mwezi ogwokubiri simusasule, omwezi ogwokusatu nalyoka akayula ku ddoboozi nagamba yange ngenda gigobamu, ngenda kujjako ebbaati, ngenda kujjamu olugi, ngenda kukasuka ebweru. Bwamala okukangakanga nalyoka agamba naye naawe erokosalokosa nnyo, singa okola kyenjagala nze nenkukwata mpola, ekikulu nammwe mwerokosalokosa nnyo. Ennyumba zange nze nziinako obuyinza, nyina obuyinza okukusonyiwa, nyina obuyinza okugobamu. Awo ng'asooka atambulamu ng'akuwaamu eddakiika 3 olowooze. Dakiika 3 nadda naga nti tolinawo kyolowoozeza kubanga ennyumba ezo zaali nyina obuyinza ozikulekamu, nyina obuyinza ozikugobamu. N'obwo obusene nze nsobola bukusonyiwa, nze nakola dda, nze nsobola bukusonyiwa singa okola kyeŋŋamba. Ogenda okugattamu emyezi nga giri emeka? 4. N'ogamba Yesu nakulinda omwezi ogusooka sente notazireeta, naye nkulinda ogwokubiri Yesu sente notazireeta, Yesu nakulinda omwezi ogwokuna sente notazimpa. Kino ogenda kukinsonyiwa busonyi Yesu. Omusajja kamuwe kyayagala, njira neebaka Lamanzaani andeke mu nnyumba. Naye eri mu mutima ng'owulira ddala oli mulokole, naye maama obwavu obuki? Waliwo ayaŋŋamba nti obugagga bubi nnyo, busuula abantu, bulemesa abantu Mukama, abantu bagwa, bantu bava ku Mukama. Nzikiriziganya naawe to some extent nti obugagga busuula abantu ne balalambala, naye amazima gali bwe gati. Bwe kibanga obugagga mmotoka etwala abantu mu geyeena, weetikkira abantu 10 okubatwala, nga baasi gye bayita obwavu etutta abantu 10 mu geyeena. Obugagga takisi, obwavu baasi etikka 2 bweyiwayo. Kati ekibuuzo ku takisi ne baasi ani atwala abantu abangi? Sikyabawulira nze ekyo. Lwakuba Katonda yakimanya, teyategeka n'omulundi n'ogumu kukutonda ndabere n'enkolagana naawe ngeri permanent, ate nga ntuufu, ate ngeri genuine, ate ngeri sure. Teyakitegekako gobeere mwavu, kubanga yamanya nti obwavu bulina ebizibu ebibwetoolodde, nti buli ayagala okukola obutuukirivu alemererwa kubanga mwavu. Kyova abantu bwe yatonda omuntu mu ssuula ey'okubiri, omuntu ayasookera ddala nga n'okwonona tannayonoona, omwami gwe bayita Adamu, nga n'okuwasa tannawasa. Abamu ku mmwe abavubuka mutera okuŋŋamba nti ojja kukola ng'omaze okuwasa, ojja birowoozaako siriyasire ng'omaze kuwasa. Bunoofuna omukyala mbu mujja gatta amaanyi, mugagatte wamu, mulyoke mukole, mugaggawale. That is why, because now you are not married, that's why you are reluctant. I still have time, pastor. Nkolera ki, nyina baana, nyina mukazi. Awo nno ate wandikoledde nnyo, kubanga tolina na bazikusaba, tolina na school fees gw'osasula, tolina na kugamba nti njagala sente z'enviiri. Gw'omanyi sente z'enviiri bwe zitabula omutwe. Okuŋŋaanya sente n'ozikuŋŋaanyiza weeks 2, oli n'azikusaba lunaku lumu nti ayagala kukola mu nviiri, z'okuŋŋaanyiriza weeks 2. Ate bw'olowoleza nti kati ekyo ekizibu tukimaze, kati tukole tugule rediyo, n'aga ndi zaakaddiye zino z'olaba
zino nze sina ngeri gye nziyisa mu bantu zino noga ndi ayi Mukama ne sente gye nazeewola sinazisasula ate onagambye enviiri za kadiini. Katonda nga Adamu tannafuna na buvunaanyizibwa yamuteerawo strategy ezigenda omuyamba okugaggawala. Yayagala Adamu abeere wakati mu bugagga. Katonda tatondangako muntu abeere mu kustruglinga. Katonda yayagala omuntu abeere mu bulamu obujjudde, obulamu obweyagaza, ng'alya kyayagala, ng'ayambala kyayagala, ng'asula waayagala, awanikenga emikono asinzenga Katonda. Enjigiriza egamba nti obugagga bwa Setaani, obwavu bwe bwa Katonda, enjigiriza eyava mu Geyeena. Enjigiriza eyagamba nti omuntu bw'abeera omwavu lw'abeera ennyo omutuukirivu, enjigiriza eyo eva mu kinnya, emagombe, ewa Setaani, mu Geyeena. Enjigiriza yasomesa nti sente mbi era y'ensibuko y'ebibi, enjigiriza ya Setaani era terina mu Bayibuli, naye ate nga njagala kugamba ya affectinga omulembe mulamba, a full generation. Nti nange kamwakogera we nalokokera eyo enjiri gye nasingaana ebuulirwa mu kkanisa, era nga buli muntu agikkiriza nti gy'okoma okubeera omwavu gy'okoma okusanyusa Katonda. Era bwe wabonaabonanga no strugglinganga engatto neebummukamu ekituli, neyasamanga eringa empuuta egenda okuluma omuntu, ekkooti n'ebibiinaala bweti nga tewera nga ya kitundutundu, ettaayi nga bakuwadde empe nene bweti eringa ekyayi kye basaze mu lusuku, simanyi owulira, enviiri nga sunsumadde ku mutwe, omusipi gwange erigeri, essaati bakuwadde empe, n'okutuuka tekutuuka. Abagaba bazibu bannange, abagaba baatuwanga essaati oyambala size 14 nakusimba size 18. Abagaba balumya esaati ate namala nakuweerako nettaayi. Kakati nolyoka osiba ettaayi ku saati etakutuuka, ekitogi nekiyitawo nekituuka eno, nakino nekituuka eno, naye ate naawe olwokuba tobimanyi nolyoka otambula nokangabala nga praise the Lord. Engatto oyambala size 8 oli nakusigamu 10, n'ojambala nga buli olukya eyongera okutunula waggulu, buli olukya etunula waggulu. Abantu bagamba ya sitayiro kyeno, ogenda okizuula nga olw'obutakutuuka kyekijitunuza waggulu, n'ogisonsekamu ebipapula oba besitokisi. Abalaba ne balaba engatto naye nga hafu kigere hafu sitokisi munda muli, naye nga ate oli musanyufu nnyo era ngwagala Mukama yebazibwe, era nga n'abagagga bo balaba obakolimira, kubanga n'enjiri gye baali batuyigiriza okubuulira ng'egamba kyangu nnyo 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 eŋŋamiya okuyita mu nnyindo y'empiso okusinga mu abayita abagagga mmwe okuyingira obwakabaka, ng'ogira obafumita olugalo mu liiso, akuyisaako emmotoka n'omukolimira, akuba enfuufu n'okolima, gamba genda wepankapanka n'ako akamotoka, okimanyi nti kayinza okuziika, tolokokanga nako, omala gavuga obwo motoka nga n'obugagga tubukyawa, nga n'abagagga tubakyawa, era nga tumanyi abagagga bagenda wa mu Geyeena, twepankapanka n'obugagga. Ebbanga lye twamala nga tukyawa obugagga, obwavu ne buluma ffe, ate obwavu bwalumanze. Obwavu obukuluma n'otuuka okwambala stokisi nga abalaba balabanga gwe ayambadde stokisi naye ng'eri wansi tiziriiyo. Nga ziringa mukono gwa sweta, era in fact n'omukono gwe sweta sometimes gwakolanga. Oyambala kulaga bantu toyambadde ki sokisi naye ng'esalizaawo eri munda tewali kintu. Gamba neighbor ndi wabula oba bwali bwavu. Kakati wulira ng'ekyo kisigala kiryoke as long as it has not rained. Bweba tetonye isoke waba omalirawo emyezi 2 obuzibu obusanga ekoze etya etonye, kubanga engatto yayabika dda kyokka ate olina okuyita mu mazzi. Jjukira otambuza bigere wansi kyaggwerera, engatto yagwa olubege, otambula bwoti abantu nga baga niyo bamulema.
kubanga yagwako oludda kati abantu ne bakumanyira nti alimu ogamba ono omwami ano alimu akawenyi ayalemala kumbe toli mulema engato yakola ebya engato yagwa olubege naye nga ekutambuza ng'omulema yabotoka engato wetukira okubotoka n'akuuma kano ke bateekamu ejjirega n'okalaba ani yali akalabyeko mubeere bamazima akuuma n'okalaba akaleega engatto gye bakubira eddagala nga gwe weenenyaayo dda eyiye engatto ojooza bwoza ogisiimuuza mazzi bizigo osaba bizigo n'ogisiimuula gwe gamba naye bannange obwavu bubi. Nalina mukwano gwange sirimu erabira bamwitanga Eric twembi butucapa tuyina engatto za bika ebyo tetubuulira njiri bitooke byebigwa tubuulira buli kiramu ekyo tusala mu maaso ate mu bukale obw'ekitalo mu takisi mu katale lokoka obwo bugagagagga bwolina tebuyamba olina okulokoka bwe tumala okutuuka we balinyira takisi n'olyoka oyogeramu nerikondakita ontwalire kameeme nyina 10 onteeke kameeme awo 10 onteeke kameeme awo 10 onteeke wa teeka kameeme awo 10 n'omusimba 10 ate bwe watuukanga mu takisi ate n'ogikalubiramu n'oba wakabinyo n'ogandi mulina okulokoka gwaliwa gwali kameeme ate gosinga okuleekaana abantu ne bagamba naye bannange twakoowa abalokole lwaki tosirikako tugenda kuva mu mmotoka eno noga temujja giva mulina okulokoka olina kameeme kakati nze kye nali mmanyi nti abantu enjiri gye batayagala namala emyaka egisukka n'omusanvu nga mmanyi nti abantu tebaagala njiri bagikyawa bakyawa Yesu bakyawa obulokole tebaagala kulokoka bakangabala bakakanyala bajeema baagala Katonda naye amazima gali bwe gati okunoonyereza kwange kulaga abantu tebakyawanga njiri abantu bakyawa bwavu obuli kwabo ababuulira enjiri seewuunyiza nga temugende nti amiina seewuunyiza abantu obwavu bwe batayagala nze ekika kyewaffe kyonna kyanneekuba kyonna okuba muganda nga asembayo omuto paka omukulu nga tewali alinnya wange bwavu maama wange naga nti alinnya yajja kundaba yerokosa maama wange naga nti alinnya yajja kundaba amala gerokosa mumusibe boycott timugendayo bijja mutamajja bivaamu nze nga ndowooza obulokole bwe batayagala olwaliro ngenda neneebuuza nga ndaba bonna bajja nga bonna mbalina naye nga ndi obulokole bwe navaamu kuba waliwo ekirala ekyakyuka gwe gundi abantu obulokole si bwe batayagala obulavu bwe batayagala siwulire bweŋŋambyeko nti amiina olunaku lumu ebintu nga biringa ebigenda bikyuka olwo mbuulira enjiri twagala ogibuulira twalina oluganda bamuyitanga mboode twagala okubuulira enjiri buli takisi mwe tutuula Yesu abaagala abantu bavuma ffe abantu batuvumanga buli takisi nga tubuulira naye embeera bwe yali ngaegenda ekyuka nembaako kyenjagala ngezese abantu abalokole bwe batayagala enjiri gye batayagala oba waliwo ekirala ekibagoba ku njiri mboode yali ayagala okubuulira mboode nga ayagala okubuulira enjiri sometimes nange atambula naye olusinga nga nti olwairo walisiriseeko olwatulanga gatandika nengatera bagenda kutuvuma paka naye olwatula mu takisi wetu n'atandikirawo bannange nno mwenna abatudde mu mmotoka eno muyina okukkiriza Yesu mulokoke Yesu omwana wa Katonda omusajja nagamba sirika twakowa toddamu n'otumanyira yali musajja musiraamu twali tuva nakasubi twali situgenda twali tuvaayo buvi nagamba sirika twakowa abalokole nze nali siina kye nanyeze nyina sente zange wemaze okubuulira bampadde love offering ali mu ABSA neŋŋamba naye Yesu tujogeddwa nnyo olwaliro kankozese ku sente zino mbuulire enjiri
kyenava ngamba kondakita nti mwami kondakita nanga wangisebo ne mugamba njagala ombuulire omuwendo gw'abantu abali mu mmotoka eno yonna era kitwala ssente mmeka bonna okubasasulira. Kondakita aba akyabagatta mu musajja n'akyuka n'atunula bwati buli musaabaze n'akyuka n'antunuulira. Yali akyabala ne musimba ak'$5000 kaali kaakajja ne mugamba nti ssente zaabo bonna zitoole kuno. Ne mugamba zitoole okwo. Omusajja yali asirisa mbode yali yamaze okuwaayo ssente ze nga ziwadde kondakita. N'agamba kondakita zange zimpe. Baba bazimudiza n'entowa ode ey'okubiri nenga ndi kakati ssebo nga bwe maze okusasula ssente ezo omulokole oyo abadde abuulira njagala atandike okubuulira enjiri era bw'aba tasobola kubuulira ngenda mufulumya afulume kubanga eno emmotoka yange nagisasudde. Mbode n'alyoka abasimbula enjiri ng'omusajja oli tanyega. Yali musiramu bulungi ng'alina sigira naye nga takyanyega. Bwe tuba tutuuka enaakulabye n'agamba naye ekyo ky'oyogedde kambereko kyembuuza. Ne mugamba nti excuse me sir, sooka linde okubuuza muleke abuulire buli omu nja muwa tayimu ye. Linda kabuulire kyokka olugendo luli mu kuggwayo we batuuka babba kulinaga naye ekyo kati ky'oyogedde ekyo lindako mbuuze. Ne mugamba excuse me sir, nagambye tobuuza emmotoka eno nze ngiinako obuyinza beera mugumiikiriza nze mmanyi wenja okukuweera. Ono n'abuulira Yesu mwana wa Katonda, Yesu yajja kulokola. Tuba tutuuka ku bbulumunaga naye kati ssebo obudde nga emmotoka ng'etuuka. Ne mugamba tofaayo nze mmanyi wenja okukuweera. Mpaka mmotoka kutuuka nga simuwadde naye nga yinjiri ekoze erya nenfuna okubikkulirwa nti tosobola kufuga nsi ng'oli mwavu, tosobola kubuulira njiri ng'oli mwavu, toyina gwogenda kukyusa mu kika kyewamwe ng'oli mwavu. Tewali agenda kuwulira by'oyogera. Ngambira neyiba nti weetaaga ssente. Kino Katonda kyayogera nga bagamba nti mufuge paka wendigira, ng'agamba mufuge ensi. Yali yakipanga dda nga yakitegeka. Obufuzi obutaliiko ssente tebuliiyo. Bino by'owulira boogera nti balidda gy'oli naye gwe toddanga gye bali. Bagenda kuddanga ki ekibaleeta? Si kyabawulira nga ki ekibaleeta? Era nga badda batya? Ne bw'onoosaba n'olagula n'osaba paka ku makya n'ofuna obulusu obweru we nebbali n'omera obulusu obweru n'obutama ne bukugwamu n'osiiba n'osaba naye ng'oli mwavu tewali agenda kuwuliriza n'oku. Kankubulira ekisinga okukuluma kubanga nange kyannuma. In fact gy'onookoma okusaba ennyo ng'oli mwavu gye bagenda okukoma okulaba eddalu. Bagandi muganda ffe yakola atya? Yagwa eddalu. We muganda ffe yagwa eddalu bambi. Tonnamuwulira ng'atandise gwe lindako agenda kutandikawo okwogera. Lindako olunno oli ku mikolo oyega bannange nno Yesu anoga nti twagambye littuse kati litandise kati atandika. Yagwa eddalu. Abantu obulokole obutaliiko ssente babuyita buki? Bulalu. Bawulira mulalu yayogera bagandi atandise bene yayonoonekera ddala munnange yayono. Nze nalina abavubuka be nakolanga nabo mu dduuka maze okulokoka mbuulira enjiri buli kiramu nkibuulira naye bagambanga nga bali buka Kiganda yayonoonekera ddala. Naye bannanga abalokole bazibu oba bamuyingizaamu ki? Omusajja yali wano nga mukaka mu nnyonyi bamuyinga atandika okwogera tamala yalaluka. Balaba ki? Balaba ddalu. Kakati ate obwavu butunuza bubi bukoza busiiwuusa abantu abalala ne bakutuuma endwadde z'otalwalanga. Nze taata wange mukyenda mugumu
yandaba musirimu obwavu yalaba sirimu ate ekyo ndiko wekyogera yagamba maama wange ne taata wange omuto bantuteyo obwavu bunchapa nendi mulokole ne obwavu bundi bubi nibaga mwanange tugende twegalire ku kitawo akuwa ekibanja wakiri kinaabeerayo onookirima weyagala okirimira neŋŋuma nali negumya dda naye bano bayogera ennyo neŋŋamba kale tugende tulabe naye nga mmwe mujja okwogera ne tutuukayo ne banjula ensonga taata n'alyoka atunula bw'ati n'agamba bali abamugamba ti omwana ono wali muwadde ekibanja n'abagamba baganda bange omwana gwempa ekibanja yaliwa olwo nkoze bwendi ninga omuti era mwe bankiikira ensingo nti lwaki ogejja ebyo byammwe mwe mubyogera nze naliko omuti nolwekyo mumpeemu ku chansi give me a break. Omusajja yantunuulira n'agamba bali gwe musabira ekibanja mubeere beesimbu nga simulabawo yaliwa ntudde awo mpulira bwe yamala nankyukira bwatinaga nikiganda nze saagala kugeya okuva lemwaze wano eggulu limu okuva lemwatuuse wano omutima gwangudde munda bwe nakulabye nze okuva lewazze wano sirabawo muntu nemuganda ekiki nagandi ate nakukisa okuva lewazze sirabawo muntu era sirina muntu amaze okumbika ambise obwavu buleetera abantu okugamba nti walwala nga tolwalanga abantu bakuyita omulalu nga togwanga ku ddalu nyabula singa mbadde nyina obudde kwe kusaba kwange katonda akugye mu bwavu mu linnya lya Yesu gambako nti amiina kubanga nene enjiri gyetugezaako okubuulira tojja gibuulirayo successfully ng'oli mwavu tonga pasita nga ndi mwavu naye balokoka ndi mwavu naye era bwe mbabuulira balokoka cekinga abalokoka gwe kebera abalokose abalokokedde mu njiriyo era ojja balaba nga beebo bategedde mukama affe ebazibwe era ojja balaba nga beebo abantu abali important abaddala bo tebaagala kuyingira bintu byo kubanga naawe tebalaba kyebyali bikoledde tebalaba gye byali bikutuusiza basebo ne bannyabo nga tufuba okusigala nga tuli balokole tufube nnyo tuve n'embwavu olunyiri lugambye kandusome male omugga ne gusibuka mu Adeni okufukirira amazzi mu lusuku ne gwawukanamu ne gufuuka emitwe ena ogw'olubereberye erinnya lyagwo Pisoni ogwo gwe gwetoolola ensi yonna eya Kavina erimu zaabu ne zaabu ey'omu nsi eri ennungi nga mulimu ne Bebola n'amayinja nga Sokamu ebyo biri mu lubereberye essula 2 olunyiri lubadde lwa 11 omuntu nga bakamutonda n'olusuku nga bakaluteekawo mwagenda okubeera katonda bwe yatonda olusuku omuntu mwanaabeera yakola ekibalo kye ne kiggwa naga nti omuntu ono okusobola okunyumirwa obulamu kamuteeke mu lusuku Adeni nga mulimu emigga nga mulimu ne zaabu zaabu kyekiki zaabu owaki zaabu owokukolaki bwe kiba nga yali pulaani ya Katonda nti abamutya era abanaamutya balina kuba baavu mbuolo balyoke bamutye ennyo kubanga nze nagambye waliwo yaŋŋamba nti obwavu buyambako omuntu okubeera omwetowaze n'atya nnyo Mukama era nze bwe nali engatto ng'egudde olubege nga mbonaabona omu yaŋŋumya yaŋŋamba nti kati wano awo Katonda ali mu kukutereeza kati awo Katonda ali mu kukutereeza akutowaza akuleetera okumumanya kubanga kati awo ogenda munoonya nnyo kuba kati awo ogenda mumanya nnyo era ogenda musemberera nnyo era ogenda kati awe okutya Mukama kugenda kweyongera nnyo sente zino zandikuleetedde amalala n'ova ku Mukama era nenzikiriza kubanga yenjiri eyaliwo mu kiseera ekyo nti sente zonoona njagala ojjukire ndi obupentekooti ntegeeza enjiri yammwe yammwe y'abapentekooti abalokola b'omwoyo
bwali buzibu nnyo ku mulembe ogwo okwawula n'obulokole bwatukutendereza era byali byegatta nga tosobola kumanya idea kyeyavaawa na idea kyeyavaawa. Ideologies ezo zajjira mu balokole bali abaasooka abeeyitanga abazuukufu naye nga tewali bukakafu oba ddala baali bazuukufu, abaagambanga nti okukola kibi. Omulokole takola atya? Takola. Omulokole teyewola ssente mu banka, omulokole tasiba nviiri, omulokole ng'obulokole bujjudde takola ati. Naye nga tebirina na byawandikibwa gye babijja, abantu nga banoonya bwawandikibwa butonotono ne babwesibako ne babunyoola ne babusinziiramu ne batondawo embeera ate ne bagibeeramu. Omulokole takola, omulokole teyewola ssente mu banka, omulokole akola bizinensi. Ffe twaliko ku mulembe ng'omulokole takola bizinensi. Mwana wange nga n'abeesi bakimanyi, nga n'abeesi bakitugamba kuba twakibagambanga nabo ne bakituddiza, era bakusanga nga ng'okola bizinensi bagamba oli muki? Oli muki? Mulokole ng'ate okola. Omulokole ate akola bizinensi kubanga abantu bakimanyi mb'okukola bizinensi olina kusooka kulimba, mbu tolina kyosobola kutunda nga tolimbye, mbu buli kyotunda olina okwogera ze wakiguze endala olyoke okitunde. Abantu nga bategeera sisobola kutunda kintu kyange nga sose kwogera sente mmeka ze nakiguze, tekiba kyange. Goba waze oyagala kintu kyoba ogula olina kusooka kundajanja nkubulire mmeka ze nakiguze. Abantu ne babeera na understanding eyo nti bizinesi irimu obulimba bungi nnyo, nolwekyo obanga onooba mulokole weewale bizinesi. Obwavu ne bulyoka buluma abo, ne buluma abalokole b'omulembe ogwo ne buteeka wali. Bassebo ne bannyabo, Katonda n'atemalayo nga talina mujulirwa, nga bwe yatununula n'atujja mu bibi. Waliwo olutalo olulala olw'okulwana, lwe lutalo lw'okuva mu bwavu mu linnya erya Yesu. Kubanga kakodyo ka Setaani, kakodyo kaani? Ka Setaani. Setaani amanyi nti gyakoma okwavuwaza ekyaki, gyekoma obutabaako gyegenda, era gyekoma obutabaako gye mulaga, era gye mukoma obutabaako kye mukola, era gye mukoma okuba abangi naye ate abatagasa. Bangi nnyo naye tebakola batya? Tebagasa. In fact gye tukoma n'okuggalira abantu abamu ebweru w'ekkanisa olinaga nti I cannot join those people. I can't. Sisobola beegattako. Nze ndi musajja omu nzimbye moolo ku yiika 6, nzimbyeko yiika, nyina ekizimbe kya yiika 2, just one man. Those bunch of people, those so many people cannot even build a place of worship for themselves. How can I join them? Tumanyi bungi bw'abantu betuggalira bweru wa bwakabaka bwa Katonda okuyita mu bwavu n'okulaga nti tuli baavu. Kuba wali bwatunanaga no, I cannot join them. That's just a wrong group of people, bunch of poor people. Kati ffe nga tugamba baganye okulokoka, naye ffe eno tetulina bye tuteekwa kutereeza bwe baba nga banaalokoka. Waliyo ebyetaaga okutereeza eno munda mu linnya erya Yesu. Ng'ekimu ku byo obwavu buteekwa okugobwa bugende. Buggalidde abantu bangi, naawe wennyini buli kyolowoozaako tosobola kikola. Olowooza birowooze, Mukama naali mukoledde nti, Mukama naali mukoledde nti, Mukama. Wishes tezigenda kubaako kyezikyusa, tezigenda biteekawo. Kwe kusaba kwange ove mu wishes ogende mu reality mu linnya lya Yesu. Kwe kusaba kwange otegere concept eno, otegere obukulu bw'okwejjaawo wooli, otegere nti kwali kwagala kwa Katonda right from the beginning, right from the go. Katonda bwe yateeka omuntu yamuteeka wakati mu zaabu, mu bugagga mwe yamuteeka. Adeni lwali lusuku nga limu n'ebyobugagga. Zaabu waaki? Zaabu muyita miyembe, zaabu bugagga. Katonda akwagaliriza ddala. Nze kankusiimule mu bye baakugamba, nsiimulamu kyonna ekigamba nti Katonda akusanyukira ng'oli mwavu. Ekyo nkisazaamu, nkisiimulamu mu mutwe gwo, nkigobera ddala, nkikasuka mu nsenyi enkalu mu linnya lya Yesu. Katonda obanga akusanyukira ng'oli mwavu, ate agenda kukusanyukira nnyo ng'oli mugagga. Kubanga togenda kuba mwogezi bwogezi, wabula omukozi. Ogenda tandika okutunula mu kkanisa nga waliwo byona bye byetaaga okuteekawo nga tebikutyemula mutima.
omusumba nga tadabiraba nga gwobiraba noga naye awo lwaki tetukolawo bwe tuti, awo lwaki situgirawo tuti, ekyo tukikyuke tugire tuti, ekyo tukole tuti nga bwoyogera ate bibaawo. Sitaani ekyo kyatya naye takyayinza kitya kubanga Katonda amaliridde kikyusa mu kkanisa ye oluvannyuma lwekitandisa okwogerwako. Bayibuli egamba nti okukkiriza kuva mu kuwulira n'okuwulira ekigambo kya Katonda. Oba gy'olingambako nti amiina oyimirire oteeke emikono waggulu, teeka emikono waggulu, yimirira teeka emikono waggulu, gamba nti ayi Yesu nkwebaza kubanga bwe watonda omuntu n'omuteeka mu lusuku Edeni waluteekamu ne zaabu. Zaabu oyo yalina ensonga. Singa wali toyagala muntu abeere mu bugagga tewaali tadde zaabu mu Adeni. Ekigendererwa kyo ye muntu okubeera mu bugagga. Omuntu oyo si mulala yenze. Adeni wange gwe wanteekamu mulimu zaabu gwe neetaaga okuzuula, gwe neetaaga okumanya, era ntegeeredde ddala nti nze ne ssente zange ate tusobole okuweereza Mukama ne tukamala bumazi. Nze n'ebigambo byange nsobola kukola kitono. Nze nga ndi mwavu nsobola kukola kitono, siina nnyo kye nsobola kukola. Ayi Mukama, nga bwe wanteekako okwolesebwa okw'okukyusa amawanga, okukyusa ebika byewaffe, okukyusa banneyiba, okukyusa benkola nabo, okukyusa ekyalo kyaffe, okukyusa ekkanisa yange, okukyusa mikwano gyange, okuyamba abatalina, okuyamba abamulekwa, okuyamba bannamwandu, okuleeta abantu mu bwakabaka bwa Katonda. Ayi Mukama, nteeka sente mu ngalo, mpaayo amagezi, mpaayo strategy, mpaayo obukodyo, mpaayo ekisa ekikola sente, kubanga gwogaba obuyinza era gwogaba amaanyi abantu okukola obugagga. Ayi Yesu, manyidde ddala ng'obulokole bwange bugenda kweyongera okuba obw'amaanyi, okusinza kwange kunaabeera kw'amaanyi, okutendereza kwange kunaaba kw'amaanyi, ng'ensawo zange zino nga nazo zirimu sente, esente zange nga nazo zikusinza, nga nazo zikola emirimu kyo. Setaani wulira, taa ebyobugagga byange, taa emikono gyange, taa omukisa gwange, taa ebyange. Faraawo wulira, Faraawo wulira, nze nfuluma Misiri naye nga sina kyendeka, ebyange ŋŋenda nabyo. Obulimba bwo obugamba tinsobola okusinza Mukama ng'ente zange zisigadde, obwo obulimba mbugaana. Nze nfuluma era ŋŋenda n'ente zange, ŋŋenda n'obugagga bwange, kubanga obugagga bwange bunyamba okuweereza Mukama, okukolera Mukama byayagala, okuyamba abantu be, okuyamba abatalina maanyi. Wulira gwe obugagga bwange, ngoberera, tambula nange, genda nange, tugende tuweereze Mukama mu linnya lya Yesu. Amiina.